Akatambi koolabaako ebyembi bisekerwa mu nsonyi okuseka naye omukyalo yakwatiddwa era nga yasangiddwa mu lusuku ng'ali mu kubba matooke. Yabadde yakatema amatooke ga 3 enkota 3 ennene nno ziri zibwago gagaze yakatema ng'agenda kuba nti ate azitwala oba yabadde agenda zitwalirawa nange simanyi. Naye omukyalo oyo yakwatiddwa abatuuze baasazeewo ne bamusiba enkota emu mu bulago, endala enkota 2 ne bazimwetikkisa ku mutwe. Wano nno ne balyoka bamutambuza ekyalo Kiramba ng'enkota emu eri mu bulago, enkota endala 2 azeetisse ku mutwe. Okusinziira katambi kano, omukyalo ono mbu azze ababba, abba enkoko tataliza, abba emmwanyi, kasooli ku musiri, ajja n'atwala butwazi nga bw'ayagala, so okujja n'akakutiya n'asooka anoga eminwe gya kasooli gyonna gy'ayagala n'amala n'agenda. So abatuuze bagamba nti omukyalo ono abadde asusse okubatigomya, abadde asusse okubabbira ebintu. So olwaleero we bamukutte lubona ne bamugamba twagala oyogere. Kye nneebaza ku batuuze bano tebamukubye bubi, nti bamukubye nga olaba nti omubbi akwatiddwa ne bamukuba okwagala okumutta. Omukyalo ono tebamukubye wabula bamwetikkisiza amatooke ne bamutambuza ekyalo Kiramba. Kakati gwe wenna ndaba njagala ompe endowooza yo ku katambi kano. Nkusaba vidiyo eno ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Ogenda kola omukazi gwo otubye ku nsi eno webale kukomba okubadde omukago otubye wena nenkoko nyine yakikulakulako amooya yonna kuggwako. Twabula mukazi gwe n'otubba oyina abayambi abakuyambako gwe mukazi gwe tasagenda kusasula alimba kyeya agenda kwogera agawuliddemu kasooli teyayogera kumu n'agenda kwogera bw'aba tayogera bagazzeeko paka atalijjamu eryo talijjamu tokyalinawo wano erire yalimawaye atumalira biseera waveya muzimbolo atubulye we yali oba wajitu nga tugenda yetooke pya atubulye atubulya ati kati gali abi oto tutegedde kale okusookera ddala njagala okwebaza abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo ku mukyalo oyo, kubanga omukyalo oyo alaga nti mukyala mukulu ekitonnya ali myaka nga 60+, naye nga tetunnaba kunenya omaye wano njagala twogere ku sayidi 2, njagala twogere ku sayidi y'omukyalo oyo then twogere ku sayidi y'abatuuze. Ebiseera ebisinga abakazi nga bano tubakwatibwa nnyo ekisa, naye abakazi emyaka gino bw'abanga alina omuze kaŋŋambe nti omuze nga gwa bubbi, muganda wange asobola okubatigomya naye nga ayitirawo ku sympathy. Ekyo asobola okubatigomya naye nga ayitirawo ku sympathy, nti asobola okubba buli kimu, nabba emmwanyi, nabba enkoko, nabba kasooli, nabba amatooke, naye ng'akimanyi nti engeri gyali omukazi omukulukulu oba omukadde
mujja kumukwatibwa ekisa oba temujja kumusuubirizaamu. Ekyo abakazi bwe batyo bakikola. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Okimanyi nti abantu abasinga okubba mu kibuga baba basajja bakulu, abasazi b'ensawo. Osanga omusajja omukulu nga yekkubye bulungi amasimaati ng'anyumye, oluusi omusanze mu masuuti, naye muganda wange ng'asala ensawo nga mubbi, nga yabaza abantu abatambula n'ensawo n'ajja n'abasala ensawo. Bano bampeesa ebbaga ku mugongo, naye omusajja mukulu. Bano abazeeyizeeyi. Kankuwa ekyokulabirako ekirala. Bano abantu abajja ne bafeera abaana ku mobile money. Abamu ku abo baba basajja bakulu. Omusajja ajja ng'ali myaka nga 45. Mu butuufu nga tomusuubirizaamu kintu kyakuba mubbi. Naye najja n'akulaga nti akufera ku mobile money. N'akufera n'agenda kubanga oba tokimusuubirizaamu olw'emyaka gy'alina. So, abakyala ng'ono sigamba nti mukonjera oba mukonda eminga, naye abakyala nga bano okugamba egyo emize wabanga aguyinamu bayitirawo nnyo ku sympathy. So, n'ekirala, abatuuze bano njagala era okubeebaza obutatwalira amateeka mu ngalo, kubanga bwe baasanze omukyala ono ekibonerezo kye bamuwadde bamwetikisiza gano matooke, baagakute ne bagamuteekamu ne bagamusiba mu bulago n'atambula ekyalo kiramba. Tebaamukubye, kubanga osanga abatuuze abalala baba nga bakuyinako fayiro embi, okusirako n'omukyala zaababba. Kati abatuuze bakwata nga babadde bakuyinako fayiro embi, basobola okuba essaawa zino singa mufu. Ate n'ekirala ekimuleetera okuba nti akyali mulamu essaawa zino kuba mukazi. Naye omusajja ku nsi akaluna kuno tasonyiibwa. Ne we bakukwata ng'obbye enkoko, kati awo singa abadde musajja awo, singa atonnya musaayi. Naye okusinziira nti mukyala, ate mukyala mukulukulu, bamulekeramu kali akatiibwa ak'ekikazi ne batamutyoboola nnyo. Naye singa abadde musajja, singa emigo gy'amulidde edda, kugamba Katonda naffe abasajja tumanyi Katonda yatukola atya, katuyina ekisiraani naffe kye tutamanyi. Ne oba obbye akantu katini nnyo, bayinza okukuba emiggo okubula okukutta obusi. Naye nga emyaka egyo maama oyina abaana, oba osanga abaana abamu bakulu, lwaki obobba? Tosaana kubba ku myaka egyo. Emyaka egyo maama tosaana kubba. Nze sikiwagira, kubanga abatuuze obusira bansobi gye baakoze, bakutte ng'obba amatooke, tebakukubye bagakusibe bagambe yogera. Lwaki egyo emyaka obobba? Tuula waka, abaana bakolerere, bw'oba tobalina funa okubba si option. Mpe ndowooza yo mu comment section yawo, naye nga tanaba kuba nti ate otwegattako subscribinga, likinga, ate commentinga. See Michael Uganda YouTube channel kwoli, mbagala nnyo mwena stay and love. Peace.